weewaawo kakati ssebo ogambye nti oludde ng'onoonya embwa ya kayizzi naye ogambye nti wafunye ekirooto ng'olaba oli ku kidyeri oba ekimeeri oba ekidyeri kyonna kye kiri naye ng'olaba osomoka mu bizinga era ogambye nti kyabadde kiri ku sipiidi ya yiriyiri. Akati bwe watuuse wooviirako olina wasanze abakyala ng'oli ku mazzi eyo olina wasanze abakyala nga batudde ogambye nti wabayiseeko buyisi n'ogenda otuula ku jjinja. Akati ogambye nti n'olengera waliwo akavubuka ke bayita musooba n'okalengera n'ogenda we kali n'okabuuza nti nkola ntya okufuna embwa ya kayizzi era n'okagamba nti anaaginfunira nja kumuwaayo ku kasente akatonotono. Ndowooza awo ekirooto we kyakomye. Akati ssebo oteeka okuba nga lubaalewo amaanyi ge oba obuyinza oba omusambu omukulu musese bajjajjammwe balabika baayitira ku mazzi nga bajja okujja ku lukalu era ng'ekirooto kino kikulaga bulungi nti okuteekawo embwa ya kayizzi sooka otukeko mu bizinga by'essese. Mu bizinga by'essese ntegeeza ewa Mukasa oba ewa Wannema otuukeyokko obeereko emikolo egimu gy'okolerayo. Emikolo gy'olina okukolerayo abakyala b'olabye abo bannaalongo ejjinja ly'otuddeko lituddemu amaanyi g'olubereberye. Ogwo gwe mwaliro gw'olina okusookerako. Genda n'olugoyi olweru ogende obikke bamama bannaalongo ku jjinja bakutemere ekkubo ery'okufuna ky'oyagala. Okulaba omuvubuka musooba gw'oyise musooba, erinnya musooba litegeeza kusooba. Bagamba nti kwata mpola mpola ojja kutuuka ku lyengedde. Bw'onoomala ekyo olyoke onoonye embwa ya kayizzi. Kyokka embwa eyo omuntu yenna gw'ogifunangako ebyalubale tebiba bya bwerere, babiteekako ekigali omuwangayo ku kasente n'otagifunira awo ku bwereere. Ne bw'obanga ogisanze nga nnyini agigaba bugabi era omuwangayo akasente, guno gubadde mweso. Ebintu ebisinga obungi si byakubuukira. Oyinza okusooka kino ng'ate waliwo ekirina okusooka. Oyinza okuteekawo ekintu ne kitakukolera makulu era n'otakifunamu ekyo ky'oyagala naye ng'olina kye wabuukira. Akati omweso gugambye nti baako ky'olina okusooka. Embwa ya kayizzi mbwa nkozi era ogwo omusambwa mulamba ogwa kayizzi era nga gutambula ne jjajjaffe Ddungu. Emisambo egyo gye giyigga ensimbi era gye gisaggula amakubo era emisambo egyo minoonyi gya ssente oba mikozi oba mipakasi gy'emisambo egiyigga ssente. Kyokka emisambo egyo ne bw'onoogiteerawo ebintu ebiri bitya ne giyigga ssente nga tezirimu mukisa era tezijja kuyamba. Akati ebintu by'omusambwa bitambulira mu oda. Embwa ya kayizzi kituufu bagikusaba ne bakugambye nti sooka ogende ewa Mukasa. Okwo nno kwe kusomoka ebizinga by'ogenda okukolerayo babikulaze. Abakyala b'osanze bamama bannaalongo obayiseeko buyisi n'ogenda otuula ku jjinja. Ezo ansa za mirundi ebiri nti bw'oliba ogenze essese ogendanga n'olugoyi
okubikka ku bakyala abo boolabye bannaalongo nti bw'otuukangayo babuuza nti bamaama babikkirwa ludda wa, oba kiri bakifo ki oba jjinja, kyonna kye bali kulaga kw'olibikka olugoye olwo okwo nno twalireko n'ebyamukasa. Kakati omuvubuka musooba gw'ogambye gw'olabye nga gw'omanyiyo n'ogenda munyumyemu omubuuze ku byembwa, bagamba okukwata empola ebintu. Kyokka okukwata empola kiri mu kunoonya mbwa, sooka okwata empola, wabula amangu ddala. Gendako mu lutabaalo, gendako e Bukasa oba ewa Mukasa, somokako ku lyato ogende e Ssese okolereyo ebintu ebyo. Ke katuntundu kali nti nga ekidyeri kidduka sipiidi nnyo nnyo, nti amangu ddala sooka ogendeko mu Basese, sooka osomoke ennyanja amangu ddala, kyekidyeri kiri nga kidduka sipiidi. Era bw'onoomala okugenda eyo n'omala okutuukiriza ebyo, bw'onodda okusobola okuteekawo embwa eyo ejja kuba okoze bulungi oda y'ensonga za jjajjaawo nga bw'azaagala. Buli kimu kirina obudde bwakyo ate ne kirina okusooka, nti nina kusooka ki okuteekawo kino. Bwe nsooka kino nfunamu omulamwa. Abantu bangi nnyo bataddewo ebintu bya lubaale, naye ng'abamu baabuukira ng'abirina bituufu naye nga tebimuyamba, nga waliwo ebyali birina okusooka. Kansubire nti otegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.